Some of those whose huts were set ablaze told NTV that the fire broke out at about 1 a.m. Muntu ava wali speed omumpi n'ekidomolo ng'ayita bw'oti dakika nga 5 nga tulaba ennyumba eno ng'ekwata muliro. Kukwata muliro n'eno ng'ekwata muliro n'eri ng'ekwata muliro n'eri. The security wadde n'eki wadde guard wadde ki. Abaana babadde abantu abasirikale bameka babiri bokka. Ukiraba kati kweli Namatala yona eno osobola kubeera ng'oteekamu security babiri bokka. Watu yote omelala nje. Ogenda kufuta boy. Ojalala kwa nyumba. The fire spread so fast, and by the time the police fire brigade truck that delayed arrived, there had been considerable damage. Polisi yaze n'atutaasa wano n'amazzi. Polisi okugenda n'ennyumba endala ate n'ekwata wali ne tudduka wali naye. Tukyaduka wali kutaasa wali walala ate n'ekwata wali muliro. Saawa eyo ate dakika 2 eri naye n'ekwata muliro abantu ne balyoka ne bayimuka n'emiggo n'ekwata migo ne bakwata ne bagamba tulina okukola ki? The identity of the arsonist is still unknown, but residents suspect that the attack was politically motivated. Ngezo ngakusubira okwange n'okulooza okwange omuliro guno kuvulenga bintu bino by'okulonda bino. Ate ffe tumanyi bagambye abantu abalonze Museveni balimba abakaramoja balina okuyota abakaramoja n'abateeso. Those affected are asking the relevant authorities to investigate the matter. Police have already swung into action seeking to find out those behind the fire. The biggest challenge we faced was being a slum, we could not easily access, the fire engine could not easily access those houses to put out the fire on time.